ngabo nkabe nti nze mbaawo naye nga ndi mufu akola ki atambula era nabo bakimanyi nze ne banga nti kati police gemaze I know bantwalo babatta bakole ki family kati babo bo balinze ddirwe enfa kuba bamanya kati nakola ki nange kenyini nyini ndiwo mbikole bya politics naye ninze ddirwe enfa kuba mmanyi muganda wange yagalagana essaawa yonna ndi mufu nze nganze nkimanyi kozi siri safe kati waliwo abaapatana ogw'okunvuma nga akeera kuweereza Bobi Wine kino oli musiru bino biki nga ye yagupatana ono kino nga gwakukeera kukuvuma buvumi ye ng'akeera kunvuma oyo mu buloki nze emirundi nga bafuna ennamba endala nga bemmanyi ne besikola ki ne bootamanyi bajjanga bampazi warning biki waliwo n'omusajja omukulu yajja alina emmotoka nga y'amaanyi n'apaakinga wabitiibwamu najja n'ambuulirira munnange n'ambuulira bangi abalugenze bangi abakoze atya nabo batojagala gavumenti wali omumanyi tomumanyi sirika biki nga mumanyi sirika tekyetaagisa kulaga biki oba oyagala akasente osobola okubaako bw'oyitamu n'ofuna akasente nemugasibiddamu muzeeyi olwali ovaawo ndooza yagenda otuuka ewuwe nga nti ntadde endala nangamba muvubuka kyosazeewo nze munange kyosazeewo n'amanya ndooza muvubuka kyosazeewo ono yeevaako kwembozi muyugi Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gemanya gange webale kundaba yonna gy'osinzira okundaba webale nnyo abasubscribinze abatugoberera mu mbeera yonna thank you so much mwe musinga feedback obaka bonna tuba tubufuna bulungi nnyo naddala mu comment awo tuba tetuteekayo buteesi tuziitamu okumanya biki bye mwetaaga bye muwabudde mu mbeera zonna n'okusema kwonna tuba tukulengera side eyo mukadde kano wano wentudde ndi n'omwami ayinza okuba nga si mupya nnyo mu maaso go mulaba akakofiira kamyufu esaati gyayambadde myufu kakasa nti nno uniform gyayambadde oba costume gyayambadde kakasa nti ona wali ogirabye naddala gwakozesa smartphone ku Facebook ku TikTok naddala n'awalala ne ku YouTube wonna kakasa nti wali omulabyeko so gwe ndi nayo olunaku olwaleero tugenda kuwayamuko ku mboozi okulaba biki ebitambula obulamu obutambuza ate side awo tubeere nga tukwasaganya ensonga zonna all around nsanyusa okulaba papa nange okusinkana sebo yes ne sebo amanya Kasimbi Andrew ago ge gaddala newankubadde nti abasinga kati eryakwatayo liri Musumba Pinto bitambula bitya tebitambula bubi tubikwasaganya mpola obulamu tugatta nsanyusa okulaba nange okusinkana weewaawo gwomu ku basajja abalina characters nti character yo gye walonda okutambuliramu tikyekifaananyi kyo ddala era omuntu bascrollinga bwati n'akusanga kizibu nnyo okuyitako oli musajja wanjawulo mu ebyo byokola era olina watunula oti kansoka nkubuuza ekibuuzo oli wa nuupu oba people power obanga osangayo omuntu nagamba nti nze siri wa nuupu ndi wa people power ndi wa people power ate ndi wa nuupu byonna mbiri ndi wa people power ate ndi wa nuupu nasooka kuba wa people power nga sinnaba wa nuupu then oluvannyuma nembeera wa nuupu essebo ekintu kino kitambuza otya ekyabiriwa ekya content wo gwokola ekirowoozo okijjawa ekya content wange ekirowoozo wenkijja nti nze nga nze already nali dramatist kati ekyo kibaawo kyokubbali wali kati nze nakatemba already kyo nga weekiri nawo mmanyi nti waliwo olugendo nze nange nakolako ne AfriTalent abe mukiibi wali ku Bat Valley nemmala nembivaamu gwe wali okola ne baani nze before no nga sinaba kugenda wala nti natandika
back in school time nali nze waliwo we bayita ba Mary Hart Batumbeetu oba obamanyi so bagaye nabo balungi. That was our group nga tuli mu ssomero then gye twali tusomereye Emityana kati ng'eyo group yaffe ffenna kati nga mu ssomero batumanyi ne Mityana mwonna nga butegera baga abo abaana balala oba era kati nga batandika n'otutegeka nga essomero lyasalawo litandika n'otutegeka olwa what we were doing then bwe navaayo maliriza school yange nentandikawo nange ekibiina ng'omuntu ky'abaana abazannya katemba nengezaako bigirawo naye nentuuka nenkikola ki nenkivaamu then ne banconnectinga ku Maulana before rain. Yes kati nze nensooka nenzijawo nenkwataganamu ne bamaulana before nga rain tannakola ki tanaba kubegattako nga tanaba kumwegattako waliwo awo comedian bamuyita Juma Jokes bambi kati nga mbirivinga nnyo olwokuba katwabanga mu ssomero ng'ate alaba nzanya nnyo kale okumukirako kati n'alaba mu baaliwo ffenna ne Batumbeetu n'alaba kati baani abasobola okujja mu kalakita ya Maulana gwasobola obba naye kati ebiseera ebyo nga gundi eno yakajja ebya comic okujja kwogera ku gundi ku stage byakajja nga tebinnagira nnyo so kati ng'ate bano ayagala kola duo kati awo eyanfunira naye kati ng'ekitulemesa nti nze njagala nnyo acting ya stage nga soogedde bwogezi naye nga ye gwanoonya wa comedy waki wa comedy wa bigambo kwogera bigambo naye nga nakyo nkisobola naye nga si kyenfiiring ekiri awo nga si kintu kyo nnyo so ng'ate ne gyembeera ne time ssomero by then nali ku university n'okujja ate kaakati mukwasaganya wano nendaba nga byenvuga speed olwo ne mulemererwa nesigala nengezaako girawo abebonizi ngenda okulaba obukwakulizo bungi nawo ne tulemagana nsooka nenkireka neŋŋaaka ngende maaso n'emisomo gyange so nengikwasaganya mpola mpola kati bwe mmala okubikwasaganya ebyo ate Katonda olwamaliriza nensooka nenfulumamuuko neŋŋamba kanveemu ate nnoonye ssente ofuluma mu ggwanga n'ogenda nengenda nkuba ekyeyo olwali okumala bwe nti tumaliriza kati okusoma kuwedde naye emirimu giriwa nga tegirabika ng'emirimu tewali kati emirimu mukubanga tewali I had to look for ways ez'okufulumamu tugezezaako awo nayina ne sista wange nga ye yansooka naye nga mukazi watwalwanye tutuuse ku madistrict nabo okukuwa omulimu baagala osseeyo nendaba nga si byangu nga bizibu nnyo naye nga olaba neyansooka okumala mukulu wange akyali wano ayaayaana nze olwo so nendaba nga embeera mwe nali si nnungi kuyita mu bingi kupatikana neŋŋamba kati byonna ebirooto byembadde nabyo nti kubeera sitakola bino byakatemba kansooke mbikole ki mbiwumuze byensomye kansooke mbiwumuze ebbali kati wano tebyetaagisa kansooka ate nyingira ekyeyo olwo nenensogga ekyeyo wagenda mu nsi ki olwo nagenda mu UAE n'olabireyo ennaku empitirivu nalumbayo ine wankubadde nti nagirayo nnyo naye ennaku teyandibaddewo nnyo just nti obulamu omulimu gwe nali nkola bwali buli matiga ng'oba mu kufa saawa yonna so nentuuka nagwo bwe nakolayo emyaka gyange nga bwali mulimo ki nali nkola bwa riga riga bwe butya riga gw'omuntu abeera directinga crane omanyi kye bayita crane zine zitula container ebyo container byuma byamaanyi kati nga gwalina ogidirectinga zeeno naye kati nga nkola ku crane but nga ndi mu mafuta kati nga mba gye tugasimira oba wasimirwa amafuta ne gye barepairingira of which nti mubaamu omukka omubi kati nze natuuka ne banteeka mu plant mwennyini nga siri eno gye batandikira ku ground okusima wabula nga nvaawo nenyingira mpaka mu plant we gatuukira we baawulira nti ono gaasi bwati ono nuclear oli ki kati nga buli lwosika kibaako kyekikosa obulamu bwo oba matigga okola olina sirinda ya oxygen kati nentuuka nga ndaba kimmalako emirembe nentuuka nenga kati ekyo kankireke naye nga nakyateera ekyo bwaliga nakisomera eri nga byawano biganya okukola ate nenzira eri era nenziramu nensoma kyokka nga neno nakola ki wasoma naye nentuuka eri nga ate olina okuddamu ku kakoosi ofune simayo ka certificate awo akakukkiriza ne kaadi olyoka otandika okikola si ku kyerimbika byewagenda okukola eri byewali oli osomye wano
bw'ate wattu bwe ngenda okukola eri olw'okubanza wano nali nsomye industrial art kati bwe nfulumamu bwe nti bantwalanga mansion mansion ye muzimbi naye nga abagenda okudesigninga omuzimbi abadesigninga ebibumbe byolaba ku bizimbe biki oba olaba setup z'abawalabu ebityo kati nga ate nze kyeŋŋenderera olw'okuba nali nasoma eno ki industrial art kati kwali kwegamba byali bingi awo bye twali tugasaganya kati ne bantwalanga mansion eyambalira visa bwe mala okutuuka eri kati ate nga bamansion akasente kaabwe kaki nga katono ate okutuuka eri nga baŋŋamba nawe kenyini tolina kusooka kukola bwa mansion buno bwennyininyini onasooka kubeera herepa w'abamansion n'okula kati ngendo olaba bakolaki nga bakuwanvuya bampanvuya omulimu ng'ate ntuuka eri baŋŋamba kuba ono nava wano nga tugendera kuwuza lindoza like 2 million tuuka eri baŋŋamba ate kakati ogenda kuba mu kakadde nga kamu 3 kakati bikibe neŋŋuma neŋŋamba waaye kankole ki kankole kati nentandika okugatta ezo nga bwensoma nengatta ezo nga bwensoma oluvannyuma lw'emyezi gyalinga 5-6 nga nina koosi gyenkubye wali wabbali ey'obwaliga bagenda okwekyanga mbagamba nno mwategedde nze kati ndi riga ndabika bino either munkuza oba munte kuba ne promotion yali eweddeko gye baali bampanga ya 6 months kati either munte ngende nfuna abananfunamu oba munenyise eddaala oba muninyise ne balaba nga balina kunninyisa nakulinnyisa kasente bakikola bakikola ne banyinyisa akasente lwakuba ate kasita bateeka ku risiki banyingiza zi plant bakoze bitya kuba omulimu guli risiki n'ebyuma ebyo container okuyita ku mutwe ngo directing ekunyiga n'ofa kale kwega byali mu risiki nnyo ne mbagamba kati ate bwe nakolako ebbanga ne mbaga kati ate kennyingiddo emyaka gino n'okusoba ate kati muninyisa eddala kuba kati ate gye muntadde ababeerayo bafuna nnyingi nga kati ate nze temusobola kunsigaza mu bukadde 2 ng'ate abali eno abalala bendimu bali mu bukadde 4-5 kitegeeza nammwe mumanyi lwaki ababeera eno bakola ki bafuna esente ziwerako ne baagala ogiraagiramu awo so nensalawo neŋŋamba kansooke mbakole ki kansooke mbeesonyiwemu ŋŋende ku kiddako awo kati byonna obimaliriza so byonna nabikola naye story gye ntakuwadde kuba awo nali ntambudde olw'emyaka awo n'emyaka gyange ng'ena nga gyendi ku kyeyo kyange kati bino ebya nuupu kwagala nuupu twatandikira mu people power so ffe ne twagala people power ng'abantu n'obulamu bwaffe bwonna nga tuli eri netutandika okukola kakuyege nga tuli eri era bwoba olaba zi campaign Dubai twasaamu nnyo ffe ne tutandika okusonda abo basikayi soja twateekako sente muganda wange so twakuŋŋaanya ekitibwa sente ne tufandinga struggle nga nkyali eri oba oli ayinza okundaba nalowooza ndowooza kitandikidde wanagidde wana wakitandikira eri ng'okyali mu kucapa nakitandikira eri nga nkyacapa nenkiteekamu sente nenkifandinga kwegamba nga nkulagirawo nze njagala nkyukakyuka ndi wankyukakyuka nina kyenjagala so nenkitandikira ku kyeyo nenkiva eyo sikivudde wano kakati byonna obimaliriza okomawo wano era osigala ku mulamwa gwe gumu then bwe nkomawo wano saava ku mulamwa bwe nkomawo wano nakomawo in fact okusooka kale nga nkyali eri nayina MP by then gwe nali nkolagana naye yali mukwano gwange nga tonyumya kuba akageri ke ngambye nali mu bya drama nali mu byaki kati nga nina audience y'abavubuka yali nnene before nga sinagenda ku kyeyo kati nga nina eyo audience y'abavubuka nga nene yali MP ki baali bamuyita Kyabikola Honorable Kyabikola I think nakati akyaliko Bukuya constituency kati nga njagala nnyo nga mbirivinga nnyo ntrustinga nnyo naye ng'ekizibu kyange nti tetugatta kiki kubanza saasooka kuba na kibiina kyekolaki kyowagira kati ate by then ntuuka ogenda nga ne people power yali tenagira nnyo nga tutandikaawo kati ng'ali mukwano gwange kati nga mukwatira nnyo bano abantu kati kasita nayingira
people power nendaba nga kikutte anti naye ne muweerawo level kukyawagana ne n'ogoba oli n'ategeera ensi eno kukyawagana ne kuvaawo naye nga twali ba mikwano nnyo kati nakola nina message gye nakola nga mpa mukwano gwange bwe muwa ka message yaŋŋamba naye baaba woogenze we twakolagananga ne mupina woogenze kinaamusanyula omusajja nga tubadde tugize naye nga muganda wange ino wekiri siriiko nti ye ng'omuntu oba kiwabula buli woba oli mu kibiina ekyo saagala kumanya kuba etuwa gwe tubanga abawadde aliwa naye kati sobola musapootinga kati nalina ekibiina kyange nga nkiwandiisiza nga yanyamba mu kiwandiisa nali nabireka nawa mukadde mukyalo ebiwandiiko ne mbaga mubibatwalire ne babimutwalira nakyo nkibawadde mubibatwalire nze sikyayagala kati nga biringa ebyokusaagirira ono n'abikola ki n'abitwalayo nasooka n'abitwalayo ewe mu pina alimuwa nambulokingirawo n'anyiigirawo ne ŋŋamba oke kati kankulage nange nti nkola ki naye ne mulaga nti ngukumira ddala ensooka ne nguseeseza ddala so kati ngenda okudda eno already nga nze struggle yange nagiyingira dda ali nze nayagala dde enkyukakyuka kubanga nkugaye nasoma emirimu negikola ki negibula nga nina genda kukuba kyeyo so obulumi bwe nayitamu nakola obwakanaabe wano e Uganda before olwo nkugamba ali nga ndi ku university nga tunaba kugenda bweru nakola obwakanaabe muganda wange nga I have to hustle noonye tuition noonye eki embeera sinungi eka mukadde ataddeyo kanajjukira nga nina sita wange yakamala university naye emirimu gibuze kati nga nange kenyini ndi mukustragolinga nkola haso nenjozaako amamotoka zipikipiki nenkola obwakanaabe nenvugako ku boda eyo yali enkubye ngenzise n'obulamu nemmenya okumala ndowooza namala emyezi nga 8 wansi bro ekimu nakiyitamu kati natuuka nga ndaba ndowooza kati gavumenti emale kukola ki kuvaawo emale kuvaawo kukyuka kubanga baatugaa tusomye emirimu tewakola ki tewali tukoze buli kimu naye obulamu nga buganya okukola ki okutereera olina kuba na connection ndowooza okufuna ekyakabi ennyo kati ekyo kyekyakusikiriza okwegatta ku people power nentuuka neŋŋamba kati wano siwe watuufu then kati bwenveeri nentuuka eri natuuka nenkowanga ndaba obulamu nabwo bukola ki naye nga nfunyeyo capital wange naye nga lwaki sidde Uganda kati maze ofuna capital Uganda nina gye nagula eyo omusajja ndowooza ettaka nga oliko muganda waabwe ow'amagye maze n'okugula ettaka lyali saidi awo Wakiso nguze ndi eri lyali lyenkana ki nga ettaka lyali poloti yali ya 5 ku 10 ya 5 ku 10 baali banguziza obukadde 17 teebereza obukadde 17 omusajja yaliko nti yali w'amagye omu ku baluganda abo famire kati bali bo bakola ki banguza eri tugobye buli kimu kati ebimu ku binnuma n'okutuuka ogamba nti naye lwaki toddaka sente zange obukadde obwo 17 oli ayinza obulaba naye muganda wange sente nyingi ddala maliriza nkomawo manyi buli kimu nkirina endagaano biki mba ndi eyo baŋŋamba nowategedde balayika abaguza ki mpewo lyali lya ndagaano nabula okusaanuuka baaba enzira ngenda ogira banamagye bagamba ffe tetutunda ttaka yakika tekola ki biki tugizizaako batiisiza ate birimu bisima baki batandise okuwoza mbu ffe tetutunda ttaka yakikamu namagye yakimiriddemu abo baguza mu nsobi bannyina abo be bakola ki be batunda kati n'olyoka owulira embiranye bakoze batya bigobyekobyeka kati olwo nga bo baliriddawa bakuguza nabo nga bwe bali bagezaako ono nga bwakola ki bwalemesa nti ffe kati tutunda kyakitaffe ngendola parties bbiri zikola ki ate manya nti abooluganda basobola okudda eri era ne bakola ki ne bakubba ne bateesa ne banoonya engeri gye bakuwunziko oba gye bakola ki ne ŋŋamba owaayi kansooke mbeesonyiwa bano bayinza n'okukutta kati bo nga tebalina kirowoozo kyakugamba nti no tuba tufunye obutakkaanya omulenzi ono katumuddize sente ze so nabigobagobako awo nembiteekamu abamu ku beerosi baabwe ababirimu abaagira awo kuba by then waliwo eyali ku ground eyankola ki nali eri eyanguliza so netugenda awo tukwataganye ne bakyamaani abo ndowooza ekyamaanyi ennyo nabasesemya obukadde bwali 6
obukadde 17 nabasesemyayo obukadde 6 ne ngamba kamaleke obukadde 11 ne babusigaza nga n'abawala bagamba munange naffe tugezezaako naye ono yabiremedde mu ng'ate mukambwe nnyo basigaza obukadde 11 naye mbagamba muzisigaze si mu bubi kiganye nkitegeera kuba nakola loosi nyingi nina negwe nalunze ensolo nga ndi eyo nina mukwano gwange nga tugule ensolo biki nengulayo embizi ndooza zaalinga 9 nga bagambye ebizungu obissaamu nga buli mwezi kumpi nina okugulayo esimu akasawo k'emmere ka $15 olina okukola ki I spent a lot of money naye ngenda okukakana nga nabo okugira bakugamba leero byafudde bibirire bwe bamanya nti nkomawo lwe bagamba nti byonna tewakyali byaweddewo naye nga kituufu babigula oba just sente bazibawanga ne bazirya bankubirako n'ebifaananyi nga bandaga babikola ki bwe wajja bakulaga ekiyumba nti kyekino mwe bibadde bandaga wadde kumbuzaabuza so nentuuka ne ngamba kati Uganda mwe tuli awo eggwanga omukulembeze watutuusizza abantu tebakyalina buli omu anoonya way of survival abantu tebakyalina nsonyi buli omu anoonya waafunira kasaafu nekimubeezaawo ekirabirira abaana be nga kimala so nentuuka ne ngamba kati kambireke nenzira wano nenzikakkana nentandika emirimu gyange emirala so kati awo entandika emirimu gyange emirala ntandise zirediyo eyo emityana batandise okungira kagirike nalinamu eyo talenti ate nga amanyi ndi munnakatemba naye nendivaako nenzira mu tawuni wano kati nentandikamu ebyokumanaginga naye nga nali siri ku bya TikTok nga nze na idea ya TikTok sigikola ki nga togirina nga sibirinako kati mba ndi wano nga nina abayimbi 2 nina wa gospel nina natali waki wa gospel kati nga tutuula tugatukoza tutyatuka naye ennaku zino TikTok yekola ki yeriko lwaki tetufunayo abatuyamba okupushinga ki endongo yaffe eno tufuneyo abaana ku TikTok abagituulamu ati omu ku bayimbi bange nga ngamba naye Taata Kimbo ono balungi tumufune Taata Kimbo oyo nga ngamba kale nga ntumya Taata Kimbo bwe ntumya Taata Kimbo ajja twalina kasaawa awo emakindi akamesi tutuula mu motoka tumutuuzamu tumuvuga tumuleeta mpaka wano ku house ku ofiisi zaffe tutuulamu naye tumuga ogenda tukolera otya nga Taata Kimbo waŋŋamba kakati omanyi ogenda kunfunirayo miliyoni eza emiliyoni 2 bwamala okunfunirayo miliyoni 2 kutuulire mu challenge y'omuyimbi wo tugikola okumala omwezi naye nga buli wiiki tukuwamu vidiyo etya miliyoni meka miliyoni 2 but buli wiiki vidiyo etya vidiyo emu okumala omwezi mulamba naye tofaayo ngenda kukozesa bano basibi bajja kunfiicaringa kiregeeza ze videos nnya ze vidiyo nnyo omwezi kati awo buli vidiyo ndowooza bagibalira 5 na miliyoni eza nemugamba muganda we sisalako zeezo nemuga kati tolina ngeri gy'osobola kunyiga kale newoba tonteereddemu kale basibi bayinza obba be baseezezza bakyakala naye tolina ngeri gy'osobola kunjiiya gwenga gwe nonkolera nga si tuli bulala nga bw'okyagala nga kirabika kyekinseeza nanga kati oba oyagala nze nga nze ogenda kunkolerayo $3 nkukolerayo challenge emu ku peegi yange $3 challenge egi emu ku peegi yange iseemuuko omulundi gumu nemuganda ne Taata Kimbo muganda nge nange sikola ki wabula njagadde mbeeko ettofaali lyenkola ki lyogattako naŋŋamba kati nkuwaayo ofa eja emu ogenda kunfunira $10 n'emeka 15 nina peegi yange gye bayita ya freestyle eyo sigifaako nkuteekeyo agala kuteeka kuya freestyle gyatafaako gyatawanyo na budde naye tofaayo naye bagiraba yo kasa yange ngenda kukola ki ngenda kuteekayo ngenda kuteeka ku peegi 2 $10 n'emeka 15 muga 15 tusobola kunyigakayo nanga sikikola nga bwe wali 3 just ntemamu nenga nti kati kankuteekero nanonyeyo 15 tukole
nemanya nona alabika akoze eki alabika nemye nemwegayirako awo nga wa sabona yemiima nabiwanvuya nemugamba naye samukanya amujjako nanga mugabo manyi tugenda kuddingana ngenda kuddamu nkukubire bwe tuba tutuuse kuki kunzikiriziganya kantulemu n'abayimbi bange wano ndaba waliyo n'abasobola okunsapootingamu nkuddire nandaba ssente nyingi muganda ne ŋŋamba ŋŋenda ku TV wano nenfuna abaana nenjogeramu nabo abomu n'obawako badde olusaba bakupira ne ku bwereere n'okola ki kati wano TikTok kitegeeza esinze ne TV amaanyi omwana asinze ne TV kwentutta abayimbi bano amaanyi kati nga nina we mulabanga sita kwegamba nga yalina level kwakola ki kwali nga sijja kutunkana basita kamukole ki kamuleke kati nga ngenda nfuna awo omulala omwana baali bamuyita Laaji ayogera nnyo olulugwala yeefula ayogera olulugwala wali awo simanyi Laaji ani ayagira nnyo olugwala kati nga nsooka aliwo yamufunira nga ngamba sooka oyogere n'oyo nga naye mugamba mune nina abayimbi bange nsobola kumupisaamu nga ngamba omanyi kyogenda okukola enda kunteerako emitwalo yaŋŋamba 8 nga mugamba nda kuteerako 5 nga ngamba teekako tukole nga muteerako olwasooka nga ngamba tezazze naye nga yakuwa amanya nga enamba gye yakuwa n'amanya nga byonna bye bimu buli kimu era ne message yajja nti sente zigenze era nga asaagiraba nemuzaako omulundi ogwokubiri ekyo 10 kati nenjogera ne gayi we yali bali bamita Lasibon nemugamba kwata gwabazi mukola kinanga Lasibon teyazimpano nemugamba naye bro kiki kikachike munzanya nze nagateeka okwange nenziramu ku luno nenzikola ki nozimusindikira nemugamba kati ku luno era ntaddeko 5 emirala gikiri kitya nangamba nzirabye kati nteerako linki nemuteerako linki oluvannyuma lwaki nga tannankola wiiki eyokubiri nemukolera nemugamba naye owaayi tuyingidde wiiki 2 tonta kiki nangamba linki yambulako neŋŋamba kanve kuba tikitoka kanensonyiwe ba tikitoka kubanga munange bo balayika basita nnyo mu bufunze teyakukolera teyankolerera namugamba bugambi bonna bazizeemu okukubira essimu manya ndi kasajja kabi nnemerako saagaliza naye kankubuuze Pinto olowooza lwaki abantu abamu nga bugambe nti nogaa nti kambaveko kyekabo bakabi nnyo tuladdeko wano abasajja abamu nga b'amaanyi tulabye abasajja abayimbi ab'amaanyi kageeza abayimbi nze bendabyeko nga bali so down to earth Mr. Kisemakula ye musajja gw'ojja abadde mu industry kati ali kunukiza emyaka 20 nga mwali akikuba naye Mr. Kisemakula bw'ojja bwoti nawe atakumanyi ne bwaba akumanyi nti nga bwakulengera bwati kale kaŋŋambe kati ku bantu b'amanyi tekunda namubuuza era bw'oba olinakyo mumwetaagako akwanguyiza mangu era ne bwaba takisobole era kunyona sijja kukikola ki kukisobola tulina abasajja ababadde ba Stars Radio bakatongola bagenza okukuba ebyeyo nti katongole nga li down to earth buli muntu ajja nti n'okubakola mirimu simanyi nti oba olibe bakalubiriza nabo naye nga ndaba nti babadde ba star naye nga banguyiza abantu ono musajja wange yali wa CBS ba dictator Maka abantu babadde nesimanyi lwaki buzibu buli mu bantu abamu naddala ba TikToker nti bakalubiriza nnyo abantu because onojjako omuntu sente ze emitwalo 15 kuba sente zonna yazifuna lwakuzeegana giri 10 naye n'etaano najo negikuweebwa nokkiriza nti ozifunye natera n'otakola n'atuuka kumuzabuza linki embuzeko gintereko ogwaddako namuga kireke yaddamu nankubira mugamba baaba ngera wayiseewo ennaku mugamba kireke kubanga kumpi oluyimba nali natuuka nga naluva nako nga tuli ku project ndala namugamba atukireke baaba tulikwatagana mu maaso awo mayinza munange sitekawo mbeera ku muntu era siraga kuba amanyi obulamu Uganda mwe tuli kyekiri kyenkugambye nti buli omwana onya wakola ki waayitira kati saaka kambeera naye ng'obuzibu bwe balina abaana abo bwafunamu kuba muyitaayita oba nze nga Pinto nafunamu kuba mpitaayita oba bamera amalala oli nalowooza nze ndi wakabi lowooza ndi sitensi yonna emmanyi okitegeera kwegamba balina engeri gye baba bekola ki gye baba beetwalamu bo gye beetwalamu babeera banga basereebu abakikuba edda babeera banga basitaaba
so nga kiba kyangu kumpi buli omu TikTok. Yes. Buli muntu TikTok buli akwata simu ye n'agenda ku TikTok n'akola ki. N'ateekayo video. Just nti aba mukama bw'akuteekako effuta n'ogira. N'oyitimuka. Ozimba nnyo. Kati nze one time nagirako kapero oyo nga maze kati okuva ku bali. Kuba bali bandeetera idea ne banga naye naawe ddamu TikTok okoze naye nabikolako nga ndi ebweru naye ne natuuka ne deleting account. Era lwakubeera nali nnyo mbya politics. Deleting account nga manyi nza okudda Uganda ne bakola ki. Ne bakusumbula. Ya ne mbijjayo. Kati nenzira nenga naye kankole kati kuno kansinzire ku drama wange. Kankole nange ntandike kuba abantu bano bansomooza nnyo. Nenga okay. Kati kaneesumululire. Ndabe nange basisobola. Wekolere ebibyo. Yes, kambyekolere ndabo basobola nange kimekinga. Kati nga neetandikira nange. Wentandika neno omwana ngaawo nengenda nemugulira essimu. Nemukolera mu kimu nemuga kati tutandike. Tutandika mu nenkola video bange nga busatu ne butandika otambula naye nga si bwe butambula ekiri awo. Naye nga kyampa essanyu ngambula abo otambuddeko mu viewership bantu bisatu. Nsabo nga kinsanyula. Kati nengamba naye kantandika okuinteractinga with different people nsobole okuboostingamu nga nkubira kapere. Amugamba kapere jangu mbadde njagala ojjo nfeaturingeko. Mwali mumanyiganye? Kapere twamanyiganako before eyo twalinayo ekivvulu ne tukubako okwo naye nga kitutwalidde ebbanga n'emyaka. Kubanga tumuwuliziganya. Before nga sinagenda na bweru. Ebbanga lyetoolodde. Kati ne muga kapere jangu tukole ki? Jangu tukolemuko. Jangu tukolemuko. Kati kapere olwajja nantuukako nangamba kandaba akawunti yo nenge mulaga. Kati bwalaba akawunti yange yali mbagobereza emitwalo ng'ebiri. Yaseka. Ngalaba oli wansi nnyo. Nangaha gwosaaga nosaaga. Kati waliwo yali ampadde akalango. Kati ampadde akalango yali mukwano gwange naye nga nkakola ku Lofit. Nanga naye kampisizeemu nja kufunya ne kaddata awo nga mukwano gwange yali musumba. Ne mugamba kati nesaagala nkakole nzekka. Nenjagala nkagattemu ki? Omuntu omulala effort kwe kuyita kapere. Wajja n'alabaka onnanga naye gwaba abakuwa obulango beesiga ki nze yo follow sisobola kuwa kalango. Ate yakubulyo vyandi kapere. Olina okole nnyo vuiki nkimwebalizaako. But nentuuka nemugaa kati tubyako atya nawe gwe siyinza kukola nga tonsasudde mbadde mmanyi folo yo nnene. Nemugaa ngenda kukolerayo ntya. Nangamba weze emitwalo 4. Nemugaa kapere nkusasula emitwalo 4 okufeaturinga ewange. Nemugaa sigiina. Nangamba otweremye neyesozasoza nyononeredde obudde. Natambula neyekyanga n'agenda. Nemugaa kapere nesooka nemuleka naye kuba mutima nadda. Kubanga ngenda kukwongerako amaanyi g'otamanyi. Natandika okusubyawe. Nemugaa kati ogamba otya? Kati olaba ekitone nnyo nkolera emitwalo 2 kwenkoma bwe gakulema bireke mwe mutulabira wano naye ffe twakubadda. Kuba onnoonyezza ng'onjagala ng'olaba olina kyonjagalako. Kati sabo nansaba nga nsaba ez'ekivu. Kyokka natajjukira nti nno omuyisira okuba nti mwali mukoleganyeeko. Nga nsaba emitwalo gaali aga 2 nga kwakomye. Nsirika nga nkwata emitwalo gange ameka 2 ng'ogamuwa. Wagasabire wannannyini kalango oba ogakwata muzizo? Nagakola nze kuba oli yali mukwano gwange. Ng'ate neyamye omukolera kati ate nze mpisa ono. Nengamba kati sirina oli bwe mutandika. Nenkwata 2 nenga mweweera. Nga sijja kweregana ki? Naye oli bw'anaalaba naye omulimu kwanaasinzira nangamba baaba kankoledde kankole ki? Kati ng'amaliriza ekyo nga ngamba naye oyo wuwo si yabankwata nina owange. Amugamba nga ntwala kati twasinkanawo ku Central Louis Gardens nga tutuukawo nga andagowe bamuyita Andepix. Kati by then yali atandise okukwata kuba bamanakanjakaawo. Kati nga bamuntuusaako nga ngamba baaba nze okukwata obukwasi nga sikagasegase gibeemeka. Ogenze mu 25? Gibe 5
nkakwata wano ku simu yange kati ngambalamu nga naffe no kamera tuzipangisa 5 10 naye ng'omwana ngamba yasikakwata nga sikeditinze empaayo emeka yasikwata bukwazi nga tayiditinze gibe 5 naye bikukolera byonna ojja kunkolera emitwalo 10 ne ngamba naye bannange nkola kikino ng'emitwalo 3 abita kakapere ne 10 lye otomanyi tiktok bwe employinze baana nemugasiziina nemunyiga mpaka mwena mga kankuweena akwate bukwasi kaina n'okutuulewo akapere katule newani newuwo kati nga kapere tulaba yayina amaki naye by then yali akakkanyeemu kati ng'anoonya ngeri gyakolaki yadda naye nga vidiyo zigaana kati ngera bazikoze nayo ande nga bafutanse nofuna obutakkaanya bala tezitambula ate bebe kakati nga kapere agenda ateekayo akantu kange nga nange nkassaayo kati bwe nkasseewo wange katambula nnyo kuba by then nali naakakuba gundi yavumbe si yavumbe ey'omusumba ey'enjaga nga kwata ekidomola kino waliwo akantu kenazannyawo akalimu ak'enjaga kati nga kakubye nnyo kati nga nange akawunti ekolaki etandise osituka okula kati bwe nteekako akakapere kagira mu process nti ekolaki nekapiikingirawo nekakuba kati naye naakata kuba ye already ali mu follow endowooza y'abantu emitwalo 4 kati ng'ate nze eno ndi mwemeka mwebiri naye kati ow'ebiri kakuba nnyo ne kaleko ow'emeka ow'emitwalo 40 ow'emitwalo 4 kati tugenda okwegeraageranyamu nga ndaba ne nga ono n'abiri gange yatwala gabwerere nga ndaba akake tekakola ki ngene wange kakola ki kati okusinziira ku akawunti ye bwe yali ngesse kati ate agenda olaba ye kamukoledde naye ng'ate nze ndaba tekakola ki tekamukoledde okusinza gwe bukakoledde kati ate ye ng'alabe we kamukoledde olw'ensonga ye yali esseemu kati ng'alwo ntandise opiikinga mu maaso g'abantu batandise okukola ki okulengera n'amanya kati wano waliwo eggezi ewono ndabawo eggezi kati nga bamaze okwawukana talina mushuutinga talina ki kati nze gwe yasaba 2 ate nze gwe yakubira nti tukole ssebo musumba mbadde njagala kujjakawo ku ofiisi yawo ku hawusi tukolemuuko ate njagala nzije tukole ompe ku mwana wo onyambeko ompe ku buntu amuganze sina mutima mubi jangu tukole kapere kati ngenda kola nti nemugaa sikwetaaza yadde olw'ataano jangu okole ng'ajja kapere naye nga nze simwetaaga kuddamu kunfiicalinga otandise okukola bibyo kuba yaŋŋamba sita kati nze ate saagala nnyo because nga sotuukeyo mu maaso n'agamba nti oyo nze namuyamba yazimbira ku nze era eyo vidiyo gye namusasula kwe twakola ki kwe mwakoma kati zino endala ze twakola zonna mpozi twaddamu endala emu maaso eyo naye endala zonna ze twakola twazimalanga nga nezirina otuule wange mugamba naye ziteekeyo ewuwo kati nga zimukubira koye bannaye nafuna kati n'atandika ng'akola nange nga zimukola ki nga zimutambulira kati akawunti neddamu nekola ki nemuwa omwana nentandika omuwanga idea ne script nemugamba kati eno tugikole bweti ne bweti ngenagireeta n'agigira bweti kati n'atandika okukola ki naye kati ekyanjawula naye kyali kimu nti yatuuka nga yamanyi sitanyo kati ng'ajja kwawusa ewange ku ofiisi ewange n'okkakkana n'omulaga obwa One Love naye ng'ayagala kulaga nti era yakola ki yavimba ng'asobola okujja n'ogula buli kimu gwe tomuganya dde okussaamu kubanza abaana abawo bonna nze nfuba okuba nga nkola ki nga mubeera kimu gwaze wange kati ate lwaki okola ki kati nga nfuba omulwanako buli kimu but one day kapero oyo yagenda najja yansanga nali ku ssimu nga nina bye ndi mu kukwasaganya kati bwe mba ku ssimu nga nina bye nkwasaganya bwe nayingira saamulaba naye bwe yayingira yandaba kati bwe yandaba n'ayimirira n'akoteko omutwe kati nange we nali ntudde oluvannyuma bwe nkyuka nti mmulaba kati jjukira alinako ekizibu like okuwulira bw'oba omuliko bambi wala nange nkolaganyeko naye nange era nafunamu kuno obuzibu naye naye ngaekizibu era kyavako kati okuwulira kwe kati nengezaako okwogera naye nga tankola ki takuwulira kati nemuvaako nenga bw'anaaba asembedde wendi n'akola ki nja kumugamba nja kumubuuzaako ye tabuuza ayagala omubuuze tabuuza mumanyi bwe mubuuze kuba yamanyi ki sita
kati nga nsooka nzikakkana nzira ku simu yange maliriza business nze nali nkola ki ziwali omaliriza nze nali maliriza kati nga Yesu tulajja wendi Musumba sikutegeera ondaba bulala amugamba ate Kapere nkulaba bulala ntya kuva we nazze tombuuza nze gwasanze wani gugwasanze waka ewange ku ofisi yange kwawusi wazze waŋŋambira nti sikola ki tomubuuza amugamba muganda wange mbadde nina byenkola ki newengerezaako okwogera obadde olabika olina byoliko kuba omugambira obadde tompulira ate nakyo oba okoze eki ekyo nakyo obaolese oyongedde buzibu bwomugambira nti ati okuwulira okitegera kati ng'olina okunoonya engeri gy'onaakomunikatinga naye nga tomulumiza wakuwa embejja ngenda okulaba anyiize mugamba naye ng'ogamba oti ntobuuza kuna sibyagala kati waliwo we yakuba omwana ono atukwata n'agikwata naye neyeefuula nze namugaa jede ntaliiwo kumbe ye mwenyini omwana yagikoze eki yagikutte kati nga buli lwagikuba ono omwana okumejjako kuba yatuuka nga asaawo embeera nyingi kati omwana nga naye akooye enki embeera kati nga bw'aba bizi omwana amulimbalimba nti nze Musumba nze ndiwo buli kadde Musumba ŋŋanyo kati oluusi nga Musumba ŋŋanyo okujja kuba tugenda kukwata kati Kapere n'andaba mu kifaananyi ekiki kumbe n'omwana yejjako bwejja naye yedifendinga kati tumaliriza kuba Kapere wa ntondo nnyo 10/10 Kapere wa ntondo era omukwasaganya olina kuba mugumu nnyo ng'oli mukkakkamu kankuwa ekyokulabirako twali tuneegi twagenda nze ne Kapere bwe tugenda bayitayo otuuka emukono nokwata ku lwekatosi nokwata ku lwekatosi nogendeyo munda ate nomalula novako nokwata ekyettaka kati kyetooloola ne kiyita we bayita empatta ku mazzi kyokka no bw'oba oyise wano eggaba kumpi nnyo mu dakiika nga 10 oba otuuse empatta naye ate bw'oba oyise mukono oba weetoolodde nnyo wala nnyo kati bwe twagendera mu mmotoka kati bwe tuba tuli eyo tuba tugenza okulaba nga atugamba tya ate bwe omuyise ono ku mazzi wangu nnyo dakiika 10 mutuuse wa eggaba kati wanabe motoka nga tubagamba mumanyi nze olugendo olwo mpulira lwankoyezza nnyo ate nina bineetagukula ebyamangu kati Kapere nga mmuliiramu nga mugamba Kapere olaba otya nga tujjayo ne tuyita ku mazzi ne tugenda wano kumpi tukutulemu kati ayinza okuba teyakiwulira kyokka ate nakkiriza awo ate kuba teyawulira ate nakkiriza konze kale abemotoka nga tubata nga bo basimbula kati naffe ogutwa tugenza okulaba naye nga tuteeka mu motoka ye nga atwala paka wali ku mazzi ye nga tugenda tukutuka okulinnya Kapere asigalira tumugamba Kapere jana tugende ki ekiganye Teze temwanga mete tujja ku mazzi nze siita ku mazzi naliko ku mazzi twagenda bo bagenda wa mwenyanga netabanguka nenda ilo obutadda ku mazzi nemugamba naye wano kumpi dakika 10 tuba tutuuse wali life jacket tugenda kuzambala lyato lya yingi nitugende Kapere ne yesala akajegere ne yekyanga nagamba nze sirinya ku mazzi nagamba yale twawukanye kati ne nkubira abali betwali tuzze nabo ne mbagamba bannange Kapere yekyanze okuyita ku mazzi naye mutuuse wanga batuuse wala ne bangamba naye tunatuka kukola ne katumulinde ajje netumufunya picha awo tumugamba manyi duka misinde emoroka eri maasawo kati bwe bagenda era ne mu communication tebakwatagana bulungi ne bali kati ate ne babayitako banenga bizibu nnyo Kapere yakyankalana nanyiga nnyo so nga bwagamba nti muntu wa ntondo ate tategeera ngambe nti understanding amangu muntu kati alemo kati ye tasobola mmanya nti kati oli busy yes kati ndowooza tali busy yalowooza nti wojiddewo okola ki onomuwera attention kati yansanga studio baba kwetaaga eri abaana balina kye bagamba radio waliwo abaana balina kye bagamba nti owaayi kakati kino yebyo tabikola ki tabimanyi olina programu endala yalowooza nti wajjidde akutuukireko ddala mpaka omutandikirewo okunyumya omuwa attention tamanya nti osobola omubuuzako biki naye n'osooka nodda ku kikati abanga akulabanga gwamukoze eki amuzala ye kati ye kiri yakirabanga kuzalawo okujja nze nesitamukola ki otamubuuza nesitagenda waali mubuuza kati wetwamala tutuuka okushutinga nalina script ze nawandiise nga naziwadde omwana oyo ashootinga nga mugamba njagala Kapere azanye kino nekino
kati ng'ebiseera ebyo bwe muwa script zange ng'aziwakanya kyokka ekinuma nga bw'akoleza zigaana kati nga nina idea zembawa nga bazigaana nga bava bandaga bazikirize batuuka tebakola ki bakola birala kati kwolwo era nina ze nali mpandiise nga amagaye zino zo zirina okukola ki okuyita okusinziira ku kapere zirina okukuba nga mpulani nze tulina gye tugenda ogendeeyo tulina gye tugenda okukola ki nga nina kwegamba ati gwe muteekamu gwe njagala apiikinge ave mu bino ebyokugira kuba terikyamuleetera nnyo zonna inakamuwayo agamba omwana kasuula eri olwapangulukusa sigenda bikola musumba nwana lwaki onnemesa neŋŋamba kati ate nze nwane kapere nwane naye ku kyaki ekisooka kapere content gwe tudrivinga mulala nange content gwendi okudrivinga muki mulala kati olwo nga nze ntandise n'okukola content wange ono singo sikyali mu bya skit ntandise ebyange ebya political nenga kati nkola political comedy kapere ali mubiri entertainment okusingira ddala facial yewa facial nnyo biki body movements ezo kwegamba ye nature ye content we kati neŋŋamba bikwataganira wakati ng'agamba mulwana naye gwagamba mulwana ngewange wakolaki wasiiba omwana nze mumusasulira nze mukolera buli kimu kani ngamba mulwane ntya kuba nsobola ogamba omwana nti kati tokola naki ekapere nemugaa naye kati mumuwadde nze kanyini ne script nziwandiisa kati ate mulwane natuuka neŋŋamba no wano kapere tajja kola ki kati netugenda nga ku shooting nga bwe tutuukayo bwe mbaawo tayagala kukwata yekyamba bwe nvaawo ng'akola ki ng'akwata netuuka neŋŋamba omanyi nze saagala kwawukana n'abantu mu bubi neŋŋamba kaakati kapere njagala neŋŋamba omwana kwatanga kapere ono naye bw'omukwata tomulaga nti nze nina nekyenkola ki naye bw'onadde eno nga tukola script nga tulongosaamu ngodayo eri kati ng'omwana ngenda olaba n'obudde bungi kati omwana nga atandise obusakka ki nemuga kati bireke gwe tonfaako okwata nze kansigale eno nekwatenga obwange kuba kati awo nga n'abaana batandise okujja batandise owera kati nga alina okushutinga abaana bangi nemuga nze kanekwatenga obwange bwe tuba tugenda obwa singo nga ekirungi nze nakolako ku politics kati kanzireyo nze mu mbeera zange ezaki naye nga nkola political comedy nkikole naye mu comedy we yange then nze nenzirayo muki awo ntandikira okuddayo mu mbeera zange za political comedy nentandika awo nemuvaako eno olwabano bannange nveeko mu skiti nga nekyabwe nkola skiti banfaananya abatuli bulala ate siri waki biki biki kati neŋŋamba okwewala ebyo kwatanga kapere ne bano bawa obudde nange kankolenga ebiki ebyange mpolampola gwe tofaayo bw'omala ebyo nze nga nkolaka nga kali ize nga nkata nsigaze nkwatagana mpaka wenagenda okulaba nga abaana abo olina kuba wa mutima nnyo okuba nabo naddala abamanyi nti basita ate nze seefuula sita saagala byakugaa nti awo sita so olugendo ne mulutambula bwe mutyo mbadde nsaba tugendeko wano otandise okukola sketisizo naye nga za political kusomoozebwa kikozifunyeemu kusomoozebwa kikozifunyeemu era moment gyoyinza okugamba nti eno skiti nagikola naye nange nentiisamu kubanga ntera okuyitako mu comments ntera okulabako abamu nga bakugamba nti gwe linda drone bw'owedde drone oyagala yakala kigamba bateekayo ebintu bingi nnyo akusomoozebwa kikofunyeba mu moment gyoyinza okugamba nti skiti eno nagikola naye nange nentyamuko okusomoozebwa kubaddewo kuba skiti sinzikola bw'omala ogikola nti naddala wali mu ntandikwa kuba kati nafuuka used naye wali mu ntandikwa bwe natandika okukola bino ebya politics okutiisibwatiisibwa kwali kungi nti nasooka ne nti ebyabanga mu comment section drone eyagala kala ki gw'owedde ebyo weebityo nensooka nembivaako kati ne batandika okujja direct nina gye nakola emundu tuzirina nga ne musagazi neŋŋamba eyo yo natuula nange neŋŋamba leero abasajja nandiremerera osula era nasula ku kamera nga ntunula nti
nga ngamba alinya ine ekikomera ne mulaba mpita mbuyisi sirinda kati nga ndi mukutya okwo naye nga yali teataki nga tekola ki naye yantiisa nnyo nti amasimu gankubirwa mangi. Yes, yes, amasimu mangi kati wewaita akabanga nga ntandise opiiki nga ntandise obikolera ddala waliwo abeesitulanga ne bajja mpaka wano ku office walina jala nga naye nze ngamba wandibivuddeko oba wandikyusizzaamu ng'omumanyi nga tomumanyi nga simumanyi ajabuzaawo n'akusanga basookera ddala bajjanga nga bakirayanti njagala Musumba Pinto bandi awo nga mwana wa reception yankubira nti bakwagala eno nga mugamuleka ajje wano mu office munda ng'ayingira mpaka wali kati bwe yatuukangawo nga atandika kugamba naye nno weesize eki lwaki nga batandika okubuulirira bemmanyi ne besikola ki ne bootamanyi bajjanga bampazi warning biki waliwo n'omusajja omukulu yajja alina emmotoka nga y'amaanyi n'apaakinga wabitiibwamu najja nambuulirira munnange nambuulira bangi abalugenze bangi abakoze atya nabo batojagala gavumenti wali omumanyi tomumanyi sirika biki nga mumanyi sirika tekyetaagisa kulaga biki oba oyagala akasente osobola okubaako bw'oyitamu nofuna akasente we nemugasibiddamu muzeeyi olwali ovaawo ndooza yagenda otuuka ewuwe nga nti ntadde endala nangamba muvubuka kyosazeewo kwanza munakyosazeewo namanya ndooza muvubuka kyosazeewo ono yeevaako so bingi byempiseemu muganda yange famire kati bo balinze ddirwa enfa kuba bamanya kati nakola ki nange kenyininyini ndiwo mbikole bya politics naye ninze ddirwa enfa kuba mmanyi muganda wange yagalagaana essaawa yonna ndi mufu nze nga nze nkimanyi kozi siri safe okutisibwatisibwa kungi gwe tomanyi byempitamu muganda wange nenkuwa mu ssimu yange olunaku negamba yiyo ojja kwekanga nga ku masimu 10 katugeze nga 2 ojja kusangako essimu nga 6 ng'ezo zo oziraba ziri mu kuntiisatiisa kati waliwo abaapatana ogw'okunvuma nga akeera kuweereza Bobi Wine kino oli musiru bino biki nga ye yagupatana ono kino nga gwakukeera kukuvuma buvumi ye ng'akeera kunvuma oyo mu bulokize emirundi n'emirundi nga bafuna ennamba endala bwe batiisatiisa gwe saa yonna tukufuna gwe kino so kati nze mbaawo ebiseera ebisinga nsobola okubaawo awo naye nga ninze ddirwa enkola ki ddirwa enfa lwaki nti kati gavumenti yaffe eno ne Uganda mwe tuli gavumenti buli avaayo ku kamera n'otandika okwogera nga toli ku sayidi yaayo n'otandika okwogera ku bino ebyobufuzi kukola ki ffenna tulina ku lisiti just nti bateeka mu mitendera ne bagaa kati katusooke bano wano be tuba tusooka okujjawo kati bano katugira tubaleka bapinto bakulekule mpaka ku layini gye tubaagalamu we bakulaba ngaagira nnyo kaakati oyo muki basobola batumanyi kyovola nze kugamba nti nze sobola kugamba nti ate nekkume nekwekawa kamera nziina wano kimu ekiri nti ekikomera ebagwiramu naye nkimanyi nga bayagadde kufunira bakukola ki ensonga lwaki abo banga naye gwe totya location biki gavumenti nga yagadde kufuna ne woobaawe kufuna bangi be bafunye nga tebalina mu ggwanga so ne woobaawa nga bagambye nti ono gwe twagala bakufuna kati kiki ekinneekwesa I come I talk bwe munkwata munkwate bwe munzita mukole ki kati skiti zino oziyiyo osinziira ku ki skiti ntunuulira embeera eriwo kubanza bw'ogenderera skiti zange nzikola okusinziira ku mbeera ebaawo na biki ebiri mu ggwanga nengireeta nkikola entertaining bati obeeko kyogiyigamu obeeko n'obubaka bw'ofunamu neme kwogera bwogezi bituuke kuba bw'oyogera obwogezi ne bannayuganda balina kye batumanyiza nti tulina kuba mu entertainment biki kati tulina we twadda buli kimu tukirabanga katemba n'ebyaddala tubirabanga ki
nyinza n'okwogera wano nti obulamu buli mu Matigga ng'omuntu akirabanga ki nga Katemba. Yes, nga Katemba oli asigala agamba oyo Katemba biki abantu bano b'okola nabo obafuna otya era bwe tebafunamu kutya kwonna kugamba nti nno ate nze sijja kubiyingiramu ntya because mulimu abamu bo nga batya bangi batya naddala abaana b'embeera nabo naye ntya nnyo okubengejinga ebiseera ebimu era kendaba nga kakubye nnyo bakagize nnyo nfuba okulaba ng'omwana simukola ki tomuzza simwengejinga simusaamu nabo bakimanyi yes. era ne ku akawunti zaabwe mba wakuzannyako nzannyako naye nfuba obutabayingiza era nabo nkibagamba nti sibaagala mu byaki sibaagala mu bya politics saagala mu byeyo kubanga kati ffe tuli wano naye n'okutuleetera obuleeteza ebyokulya eyo fiya eri awo kuba waliwo we nalwayira awo infact nezino ennaku zenyini nti nagenzeko mu ddwaliro nga siri safe naye nze sinza gamba nti oba bangize kuba bwe banaba bapoisoningira basobola okukola kye bakola ki kyebaagala just nti mbadde mpisibwa bubi kyobola era mbadde sireriizinga kati kintwalidde ennaku ndozanga nnyo mbadde bubi nnyo naddala mu lubuto luno nga nina okwesonyiwa mu byokulya ebimu kati ka security abaana oba obatadde obulamu mu Matigga nti bayinza okikuleetera gwe kiri ate omulala n'akikola ki n'akirya muyinza okugira ate omulala n'akikola ki kati mbeewaza nnyo ebya politics bino era mbagala asigadde ebyakadaama zanya ebyakadaama byo agenze mu kino genda mu kino akoze kino nkufiikyalingirire eyo but saagala oyingire eno bakwetikke kuba kati nze nga bonkambe nti nze mbaawo naye nga ndi mufu akola ki atambula era nabo bakimanyi nze nebanga nti kati police ejemaze I know bantwalo babatta bakole ki Okay, kale toyanzege Musumba Pinto busajja ku TikTok kwali nnyo ku social media agezaako nnyo okukola skits ze era y'omu kati ku bavubuka abantu be bawa obudde okulaba mu buli byakola byonna okusharinga kola kiwona so tubageza kubanga bamugoberera so tubadde nayo nako olwaleero tubadde tubayamuko bingi ne just lwakadde kekatusalako bulijjo nenga tuba tufunye omukisa omulala era tujja kudda tongera okwogera naye naye nga nkakasa nti mu byayogedde leero olina kyojjeemu mu mboozi oba mu lugendo lwe lwatambudde wano ne wabweru w'eggwanga gye yagenda ate era n'amaliriza n'akomawo. Bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel bagamba nti nno kyokutambula okuva mu ggwanga ogenda mu mawanga ag'enjawulo kye bakikolako bulungi nnyo akkiriza bakutambuze mu buli mbeera yonna. Bw'oba okuviira ku mutendera ogusookerwako bw'oba tolina passport bagikugoberako visa bagikugoberako ticket bagikugoberako nosobola kubanga otambula bulungi nnyo ate nga bakubukingira woteeri bakulambuza byonna babikolako bulungi nnyo. Bano banjagala kugenda kukola oba nabigenda okukola byonna wabweru w'eggwanga naye nga weetaaga paperwork balina abakugu mu ekyo abasobola okuyambako ne bakola paperwork bulungi nnyo nosobola okugenda n'olema kutuuka eri egavumenti ate kakati papula zaffe tuzitegedde ate kakati biki bo weebali bajja bikolyako bulungi nnyo n'okudirectinga okukola buli kimu kyonna kitambule bulungi nnyo. Bye bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel omukulu Mr. Lwanga akkiriza omukubireko ku 0784 28 19 76 oba ku 0701 28 19 76 naye nga bw'oba ogenda ku ofiisi butereevu eri ku kizimbe kye bayita Alwa Park Plaza level 2 F2 edduka namba F2 oba room F2 643 be bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel so beekwate embeera ejja kutambulira bulungi nnyo. Kkiriza tukusibulire wano Pinto nsanyusa okusanga olunaku olwaleero webale kukkiriza ne tuwayamukko webale nange kunkyaza kutugwo kale toyanzeege tulabagane wano ku Segvic Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nnyingi nnyo esooka tukola ku tickets tukwogera ku tickets ez'ennyonyi we are already ayada upgraded osobola okukola ticket zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okugenda. For example abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekyakye tukolako
tuyamba ku bantu bonna abaagala okgenda for safaris, that is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda, ng'abaagala okgenda ku Maction Falls, abaagala okgendako ku Bwindi Impenetrable newala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China newala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segibi Consults. Abaagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abaagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segibiconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.